balina kyamanyi ku bijambiya n'okutta abantu okwali mu bitundu bya Masaka. Kakati Muhammad Segirinya yamala ebbanga eriwererako ddala mu kkomera era nga obojjukira bulungi yasimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka n'amusomera emisango gino ye n'omubaka owa Makindye West Alan Sewanyana. Kyokka oluvannyuma babagattako abantu abalala ne baba nga basindikibwa mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'abakalintalo ya ICD ebiseera bye yali akyatula ekkololo. Oluvannyuma nga bakyali ekkololo bagezaako nnyo nga bayitamba n'amateeka baabwe omuli Elias Lukwago, Shami Malendo Mbaka omukyalo wa Kampala n'abalala nga baagala okufuna akakalu obaolyawo bawoze nga bava bweru ekintu ate omulamuzi kyatakkiriza okutuusa nga bamaze kumpi ennaku nga 5 n'okusoba nze bamala mu kkomera naye nga mu bbanga eryo Muhammad Segirinya bannamateeka be nakati bakyemulugunya bagamba nti emirundi mingi bayanjuliranga ab'amakomera n'akakiiko akalamuzi oba n'abalamuzi nga bagamba nti Muhammad Segirinya omubaka owa Kampe North ali mu mbeera mbi, embeera ye yaze era nga yeetaaga kuba nga ayimbulwa afune akakalu awoze nga ava bweru ekintu ekitaasoboka mu budde obwo. Era bagamba nti singa yayanguyirwa oba osanga byandikyuseemu naye akadde kano Muhammad Segirinya afuna ssaala esemba asaalirwa okwogera ebirungi gwewandiise nti Muhammad Segirinya takyasobola kukwata musaala okusaala ng'omusiraamu era asigadde okuwangaala ng'afuna ebirungi. Omanyi mu ddiini ey'obusiraamu emirimu emirungi gye wakola n'omwana omulungi gw'obolese oyo omwana asobola okusalira n'emirimu emirungi gye wakola omuli okusaddaaka okutola zaka n'ebirala era bisigala bikulondola yonna gy'oboolaze. Kati Muhammad Segirinya asigadde ku ssaala na birungi byalese akoleze kubanga weewaawo tewali muntu yenna yavuddeyo kulaga kwemulugunya oba okwogera obubi Muhammad Segirinya. Omukolo ogw'okusaala akadde kano gutandise munda nga oli atakubira zikubwa era osobola benyiike eri ku bantu ba Kampe North kubanga kati akadde kano Muhammad Segirinya ali mu kubanga afuna essaala esemba. Tugoberera ku BBS Final okuva twatandikidde embeera yo ebadde ya nnaku kubira ddala olunaku lw'eggulo amawulire gano egatandise okusaasaana jjukira gatandise ku makya ate ku ssaawa nga 5 eddwaliro ne lisooka ligasambajja eri erubaga nga ligamba nti ono tannaba kufa alinamu ka pulse akabadde kakyakuba mu mutima. Kakati abantu badde batandise okufuna essuubi ate ssaawa 6 n'eddakiika 10 embeera n'eddamu nesobola okuba nga efuuka ya bunkenke ya nnaku oluvannyuma lw'eddwaliro okabatema nti ate n'entunnunsi ebadde esigadde mu mutima nayo ezikidde. Kakati abantu ab'enjawulo ng'ojja ku bali abali mu muzikiti bongera okuba nga batuuka mu kifo kino era osobola okulaba waliwo abasiraamu abalala abagenda okuba nga basalya Muhammad Saidi Muhammad Segirinya eruno okwawukanako ne bali abali munda mu muzikiti waliwo ne bano abazze okuba nga babaawo era nga basalira Muhammad Segirinya. Asobola okutunula mu tenti eruli waliwo abantu ab'enjawulo omuli n'omubaka wa Kaima Musoke owa Nansana Municipality naye y'omu kwabo abali mu tenti eno. Ababaka ba palamenti abakyala nabo bwe bali ab'enjawulo abazze okubaawo nga Muhammad Segirinya asiibulwa wakati mu ddiini mu kitiibwa ate era mu nnyiike ey'amaanyi eri bannakawempe eri abakulembeze eri ab'eŋŋanda n'emikwano gye. Muhammad Segirinya okusinziira ku bimwogerwako abadde muntu afa ku bantu ba bulijjo abantu ba wansi era obojjukira bulijjo ebimu byasookerako okukola nga azze mu palamenti yakwata ensimbi ezibwa buli mubaka obukadde bwa 2 yabukwata n'abuteeka mu ddwaliro eryali akoze era n'agula ebintu ebyenjawulo n'agulira bannakawempe eddagala n'ekigendererwa ekyokutaasa abantu bakulembera endwadde kuba yakyogera bunye osobola kubeera mukulembeze ate nga obeere mu mirembe ng'abantu b'okulembera bo balwadde. So Muhammad Segirinya ensimbi ezo yazikwata n'abeera nga azigulamu eddagala okutereeza ebyobulamu by'abantu bakulembera. Muhammad Segirinya wamalirizaawo yagula ambulance oba emmotoka ezidduukirira abalwadde n'okubatwala mu ddwaliro era bw'amala okugula emmotoka eyo yagiteekamu ebintu bingi nnyo oba oliawo nga bw'ofuna obuzibu bwonna ku kkubo weba ekusanze ng'ogenda n'okutuusibwa ku ddwaliro ye bwe yakyogeranga ng'agamba nti alina ambulensi si ambulensi era ng'agamba nti
twagenda okutuusa mu ddwaliro oba ofunye obujjanjabi si first aid obujjanjabi obusookerwako yagamba nti si bwe bagabira ddala obujjanjabi mu ngeri bwetyo. Kakati olwaleero Muhammad Segirinnya ali ku muzikiti gwa Mbogo bwe yajjanga okusaala n'akwata eswala bamulese kumusaalira yenna kujjolaba yenyiike eri ku bwenyi abakulembeze bw'abantu aba bulijjo emikwano n'abantu abalala abali mu kitundu kino. Enguudo wabweru w'omuzikiti guno zonna zikwatiridde akadde kano era osobola okulaba abantu ab'enjawulo bonna bonna bazze enguudo zikwatiridde buli omu munakuwavu balaga enyiike eno okunyolwa olwa Muhammad Segirinnya abadde omubaka waabwe avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga Muhammad Segirinnya enteekateeka nga bwe ziyimiridde bwe ziba tezikyuseemu olunaku olwaleero bw'anaggibwa wano agenda kuba atwalibwa mu maka ge Kasangati akawungeezi k'olunaku olwaleero gy'anaggibwa oluvannyuma atwalibwe mu bitundu by'e Masaka e Kaddugala asobole okuba nga abeerayoko oluvannyuma ku lunaku lwa Sande Muhammad Segirinnya azzikibwe mu nnyumba ye ey'olubeerera. Osobola okulaba enguudo zonna zikwatiridde abantu ab'enjawulo mu kaseera bajja ku muzikiti guno. Abantu ab'enjawulo buli kaseera bongera okuba nga batuuka wano. Abantu ab'enjawulo buli kaseera bongera okutuuka wano okusalira Muhammad Segirinnya okwogera okukubagiza abantu be n'okumuwa ekitiibwa ng'omuntu. Muhammad Segirinnya osobola okulaba abantu ab'enjawulo bali ku muzikiti abali wano ebbali. Mugamba mutya bakulu? Oli butereevu ku BBS Fine. Muhammad Segirinnya obadde omumanyiiko ki? Mbadde mumanyi ng'omusajja ow'amazima ayogera ensonga entuufu. Mugenda kumusuwa mu ngeri ki ng'abatuuze? Tugenda musuwa kuba fe abavubuka babadde nnyo ku mitimbagano tubadde tumugoberera nnyo ng'atuwa update ezifa mu ggwanga ekyo tugenda omusubwako ekyo. Gwani amanya? Amanya Bampitani Wagaba James muwagizi wa Nuupu Lukulwe. Muhammad Segirinnya bwe yali yakalya ekyobukulembeze yagaba obubokisi era ng'abantu ab'enjawulo abaa ku nsimbi okwetandikirawo wafunako ku nsimbi ezo oba olinayo omuntu we yazifunako? Siina muntu wange yenna yazifunako nange saazifuna naye nasanyukira abo abaazifuna. Mu ngeri ng'emu Muhammad Segirinnya. Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Omubaka kati omugenzi Muhammad Segirinnya ebintu ebimu ku byatandikawo mwalimu eddwaliro n'abannambyulensi nga kiraga alwanirira ebyobulamu era nga y'omu kunze gwe yajjanjabako. Yakujjanjabako? Mu ddwaliro lye najjanjibwamu. Kade kano eddwaliro ero lyaggalwa ebyobulamu bimiridde biyita mu kitundu kyammwe? Ebyobulamu binafu kuba bwe tuba tutugenze Mulago tewali we tujjanjabirwa walala okuggyako nga ssente zootodde naye omuntu atalina ssente kati nga nze sirina walala wennyina kuddukira okuggyako Mulago. Naye kinnumye nnyo era ndi munakuwavu nnyo omubaka wange okunfaako nnyo. Bangi baali bamutwala ng'omuntu oba oli awo omusaazisaazi naye abalala bagamba nti ate munaffe mu kusaaga okwo mwatukoledde ebirungi. Mu bantu abasinze okukola ndowooza mu babaka ba paaliyamenti yoyo Segirinnya Muhammad kuba teri mulala akikoze kuba ye ndowooza yamalako emyezi 3 naye bye yakola ate biringa byabanono nabano tebalina kye batukoledde abasigaddeka naye nga yo omubaka yatukolera eddwaliro akaseera ke yamalawo yatukolera. Tugeraageranye ebiseera nga tanajjanga mubaka ne bwe yajjanga omubaka. Kuba kati mu biseera byombi waliwo nga tanajja naye nga azze. Ku biseera ebyo waliwo Latifu namukolera mu Kakungulu zone nga nze omusajja yamunoonyezanga akalulu naye bwe namutuukako yangoba asobola ogoba omuntu amukoledde. Fe twatuuka ku woofiisi yali Kyebando naye nga buli lwe tutuuka ku woofiisi bagambe siriiwo bagambe sinnatuuka era nannema okulaba naye ng'ate ono bwe nali njagalira nali mulaba kasita atuulako mu woofiisi ye wali Ekyebando nga mulaba kwegamba nze kinnumye nnyo ku bbanga lyamazeeko ettono
n'okufa kwe kunnumye. Olina kyoyogeddeko nti bw'ogenda e Mulago oba tolinamu kasente oba olina genda Mulago gwe walalawo n'abajjanjabira ssente ate n'ogamba Muhammad Sseginya yakujjanjabako kyogamba yakujjanjabira bwereere. Nze nagendawo yanzijanjabira bwereere banzijanjabira bwereere kwegamba nga era bw'oba ng'otodde otoolayo katono okusinga kugana amalwaliro amalala ge tubeeramu. Era nange bampita Muhammad mugamba Muhammad Kagubaala. Babala nnyo Haji. Abantu ab'enjawulo bo buli kaseera nga nkugambye bongera okujja era nga ne poliisi weri mu bungi wano ku muzikiti